abayimirira naffe ku luli abaliwo omwaka oguwedde mutugira mu mwezi ogw'omunaana Sarafina Sickle Cell Society. But someone who donated it. That's why today we are standing with the blood bank to contribute to the National Blood Bank. So that get a muscle? Yes. Someone who donated it. That's why today we are standing with the blood bank to contribute to the National Blood Bank. So that era n'abalala bajje bakyali. Mama we bali kujja lutya kugaba omusaayi kirungi omusaayi tebamukunda sebo we bali kujja we bali kujjumbira kuyitibwa kwaffe Sarafina Foundation mwe bali kwegattako abasawo ya blood bank mwe bali kujja mwe bali olw'obudde bwammwe mwe bali bannange emirimu gyonna bannange abazze taata we bali kujja omusaayi tebamukula omusaayi babagugaba ate buli muntu agwetaaga si we bali kujja bamaama mwe abasinze kubanga n'omukyalo w'olubuto asobola okwetaaga omusaayi. Abaana babafaako okutwalizaamu tuyisibwa bulungi wano n'enteekateeka eno etuyamba yesebwa guno ndoza kwakubirinze nga mbeerawo neddagala lino bwataaka ne tubonaabona entambula yeewala nga tosobola nojja ng'oweeka tosobola nakumusikula n'amenyekamenyeka amagulu oba kiki wonna wamukwasise wonna okusomoza batusanga ate nga tubeera walako batusakireko awalala tujanja bibulamu batusakireko awalala tubadde tusaba basawo naye tweyanziza tweyanzeege nategeera sikoseeroze ng'alyemyaka n'afulana obuzibu ku mutwe olw'okunoonyereza lwaki omwana mulwadde tutuuka mu kiriniki bamukuba eddagala effu nga tetunamanya sawo tebakikaako yakuba omubiri mu kifo ky'okuba kusiwa eddagala litambule ne limwokya omutwe naye obuzibu obuliwo abaana bakwegendereza nnyo batugamba abaana tubaliise bulungi embeera omusebeera nti omwana teyatuleke okusoma okwo kusomera ogenda n'ogenda n'ogamba abasomesa nti omwana wange embeera gyalimu sinungi tayagala kukola mirimu gya kulusana mukulwa banne kumulukuunya genda okuwulira nti badde bansimuza ate byobusibulo ebyo tubamenya kugamba nzenge tukukwata kumba njagala mmanye kinakisobola oba nedda naye essomero yo limukozesa kyabayagadde kubanga oba olikootiza omusomesa oyisa abatakikute n'okulwala lwalo tufunira ku buyambi okulya ebyenda birina okubasabika ebitufu ebityo n'okutuyambako ku school fees kati ennaku zino naziise muwala waffe yafudde sikose emyaka 3 kati omwana omuteekamu ssente osuubira okubaawo n'obutabaawo ate olusi n'okunyikirizibwa mu sikulu fiizi z'essomero nze byezisinga
lwakuba tufuna wano eddagala naye oliwo olusi teribeerawo ne bakuwandiika ekigere ogule otukeyo nga lya sente nnyingi ekyo nakyo kimenyera olusi esinga okumenya ndiisa ya mwana olukiizi ebisinga okuntawanya olusi teribeerawo bokoya kale ebintu by'amasidaadi ebyo tubiriimu ekyosanze kyolidde olusi nonywedde nakyayina kubulo ataliiko kati oli omusanvu bakeera ku ssomero nga bw'omanyi tusobola kubeera n'ogamba okundire mwana ekyonkya atulyanyoka agende era olusi anywa kyayi nakibaddewo oba ggolo n'ekyalya ku ssomero batukitegeera n'agendera awo bw'ati mpaka lwaggulu kati n'obwo obulamu obwo olusi bubakosa agenda okudda awaka omanyi bw'alidde yabudde awaka tosobodde kutegekera kimumaliza genda ebintu bwe biri Okusoomoozebwa okunene kwe nnina temukiikeo mwennyini ninamu abaana abaakubwa stroke abamu ku bo beetaaga ate ng'ebyo byonna byonna biba bya bwereere mu ddwaliro lyaffe. Okusoomoozebwa okunene kwe tukyayina kye kifo abaana baffe olwandibadde bajjanjabibwa obulungi ke katwala omukisa guno okuwoola gavumenti nga bwezze ng'etusuubiza tusaba naffe abasikoseero batujjukire batuzimbire amalwaliro ge tugendako ewamu waneeno bya Uganda tusanze nga eddagala lino eno abalwadde bangi ate ng'eddagala supply yalyo ntono so ekitusoboseza okusobola okugenda okusobola nga tulonda eddagala lifuna tusobola okubaalayo malwaliro gano gavumenti ekola omulimu gwayo okusobola okubituusa mu ddwaliro naye ate tusanga nti enamba zetulina oba mu bitundu ebyenjawulo zeeyongeddeko malwaliro gano tusaba batunulemuko engeri gye basobola okuzinga supply yabyo malwaliro gano abalwadde basobola okufuna mu time naffe ngaffe abasarafina society olw'omulimu gwaffe okusobola okufuna abali ba independent abayambi abali independent okusobola okusapootinga okufuna eddagala lino bulamu bwe ne ku bulamu bwa society mwawangalira so n'eri yenna oyo awangala naye ne kimuwa emirembe okubanga akola ebirala mukyo okumala obudde obungi nga omwana ali mu ddwaliro omwana ali wansi ali mu bulumi so kyetuva tubasaba nammwe mutwegatteko n'abalala abali eyo bw'obanga olina obuyambi bwonna ng'osobola twegattako mu kulwanyisa n'okendeeza obulabe n'obuzibu obuva mu kulwawo omuntu okumanya nti alina obutaffaali bwe bweta nalubiri tukusaba leero ojja otwegatteko wano emukono ku ddwaliro Regional Hospital nga tukebeza nga tujjanjaba nga tuwaayo omusaayi n'ebyo byonna byonna olwalina kusoma ziri 31 ziri 3 omwezi ogwokuna mu mwaka gwa 2025 ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna mu mwaka gwa 2025 abadde musawo w'ekirivu akola ku nsonga eyo yaba sickle cells. Good afternoon, everyone. Good afternoon to you. It's such an honor for Sarafina Sickle Cell Society to stand before you here today. We appreciate our warriors, our medical workers, and the blood donation team for the support you are giving us today on the 30th. Sarafina Sickle Cell Society cares, supports all patients, our warriors in this fight in hand for the sickle cell medication. I know it's a struggle every day. I know it's hard to get a hold of this medication, but as Sarafina Sickle Cell Society, we are willing to go hand in hand and fight this battle for you, our warriors, in order to make sure this medication gets to you. Our efforts are not only here, but it's in the whole world in general. That's our goal, to
reach the whole world and each and every country in order to find this medication. So we're going to work with you each and every day to webaza okuba naffe waneno olwaleero nga 3 Fenga Sickle Cell, Sarafina Sickle Cell Society twagala nnyo okulabirira ba warriors aba Sickle Cell, twagala nnyo basupportinga mu ngeri yonna yonna okumakinga sure nti no eddagala lineeno erya Sickle Cell abalwadde baffe balifuna basobole okulivinga healthy life. I know it's difficult, so tugezaako okukola sensitization, tugezaako okuscreeninga, okubawa counseling, okumakinga sure well-being yammwe nungi ng'abalwadde n'abazadde oba ba guardians abalabirira abalwadde baneeno. Omulimu gwaffe tegukoma neeno wokka mu Uganda. Omulimu gwaffe goolo yaffe ya kutambula mu nsi yonna yonna okumakinga sure nti eddagala lineeno n'eddagala lyonna yonna eribaako erya Sickle Cell bapatienti baffe libatuukibwako. So tukoze n'ebitongole ebimu olwaleero okumakinga sure nti no mufuna Sickle Cell screening okuva ku Mukono Regional Hospital. At the same time netukola ne blood bank okumakinga sure nti no omusaayi guneeno gudonatingibwa tusobole okufuna. Tugenda continuinga nga tulwana nga ffe okutambula wonna wonna we tuba tusobodde, Mukama waba tusobozeseza okufuna eddagala lineeno erya Sickle Cell tusobole nga tebwatuusaako. Goolo yaffe tekoma kati ekyagenda era tukyatambula nga yetwogedde kino tugenda kudonatinga eddagala era tugenda kukwata akadde kaneeno tuhandinge over eddagala lineeno ku basawo aba Mukono Regional Hospital. Ziri doozi 9 zetugenda okuwa Mukono Regional Hospital. Basebo liri eddagala kati bakwase mu butongole. Thank you, Sarafina Foundation, for this heartfelt donation and timely donation. We wish to continue working together for the betterment of our warriors. Our greetings to the CEO. We really appreciate for everything she does for the Mukono Sickle Cell Clinic and the warriors at large. We shall continue work hand in hand with you for the betterment of our society. Thank you for your generosity. Era tujja gamba temukoma kuno bannange, tukyetaaga mwongere okusaka, twetaaga obugaali, twetaaga emiggo, abaana bafamu beetaaga emiggo, abaana bafamu bafuna stroke beetaaga obugaali. So tufunye ebirala ng'ebyo biba byanguya obulamu eri abaana baffe n'abazadde oba ababalabirira. Mwebale ddala. Mukono General Hospital will receive this donation with a glad and heartfelt heart. Yeah, the experience is good. Thank you and thank you very much. God bless you. Thank you so much. Pozinekirala badde njagala era ntwale omukisa okwebaza abapatina baffe tukola nabo. Sarafina Sickle Cell bamikono gyaffe aba Blood Bank abazze leero otwegattako ku mukolo guno ogwaleero nga tugaba omusaayi ate nga tufuna obuyambi okuva mu mikono gyaffe egya Sarafina Sickle Cell Society. Amannya nze Wycliffe Kisinga atwala Sickle Cell Clinic mu Mukono General Hospital. Ono ne waffe ne Mukono mu ddwaliro lyaffe erya General Hospital abalala ne bayita dispensary. Tugaba era tuyamba tubudaabuda abaana abazaalibwa n'ennalubiri. Ng'ogyeko ekyo babudaabuda tulina enkola endala ey'okkebera oba muzungu tuyita screening oba tuyita infant screening. Infant screening bwekebera abaana baffe abatasussa myaka 5 okulaba oba balina obutaffaali oba nnalubiri mu musaayi gwabwe. Era abaana bonna abazuulibwa nga balina akataffaali ka nnalubiri tubajjako omusaayi omulala gwe tuweereza erusira ku CPHL ogwawula aho omwana ono kaalya oba ebyaddala
ayina obulwadde obwa nalubiri. Omwana yenna azuulibwa ng'ayina obulwadde obwa nalubiri atandika obujjanjabi ku ddwaliro lyaffe lino ery'e Mukono. So tukubiriza kominte yonna eya Mukono n'abo bonna abatwetoolodde ti obujjanjabi tebukyali mulago wonka, naye n'e Mukono tulina obujjanjabi obwo, ate ng'okugyeko ekyokubagabira obugabizi eddagala, naye n'e Mukono tulina blood bank. Yensonga lwaki bannaffe aba Nakasero Blood Bank beegattidde wamu kuffe leero okulaba nga tuwaayo omusaayi okutansa bannaffe abeetaaga omusaayi. Si baana bokka abannalubiri ti beetaaga omusaayi, naye n'abakyala abazadde tuli ku kolona ku highway n'abafunye obubenje n'amuntu omayinasa okulwala nga yeetaaga omusaayi. So wano e Mukono tubakakasa nti omusaayi gwa bwereere, obujjanjabi bwa nalubiri bwa bwereere, okukebera abaana okulaba balina obutaffaali buno obuleeta sikosero nakwo kwa bwereere. So gwe nange bwe twegattira awamu ne tujjumbira omulamwa guno eno, kubanga guno omulamwa ogw'okukebera abaana si gwaffe ng'abeddwaliro, naye it is a national policy. Omwana bw'azuulibwa nga bukyali gy'alina obutaffaali obwa nalubiri n'atandika obujjanjabi nga bukyali, kitegeeza ajja kuwangaala nga tafuna zituyita attacks, nga tafuna zituyita crisis, era ajja kuba nga atebenkera mu misomo gye naawe akweyagaze bwe awangaala naye. Leero tulina amawulire amalungi. Bannaffe bano abasarafina Sickle Cell Society wamu the caretakers of our warriors. Please a clap for you because you do a great work. Thank you very much. Bring those children. Bring all those people you suspect. We have solution if we detect sickle cell early. Don't wait for a child to get a stroke and you run. Any stroke in children, the first thing you should think about is sickle cell. So why do you wait for your child to get a stroke? Yet you can know early and there is care and you prolong life when the child is on care. We welcome you for today's events, and this event shall be done now and again and to target our family, the sickle cell family. I was speaking, I'm kissing Kawekli, the head sickle cell clinic, Mukono General Hospital. We welcome you. Tubaniriza mwenna abazeeyo, and more so Sarafina Sickle Cell Society. Where we kuyimiriranga naffe every time we have a call. So it's a call upon all of us. Someone who donated it. That's why today we are standing with the blood bank to contribute to the National Blood Bank. So that batse ne batwegattako era mu kusaka ne batusakira eddagala lino eno era hydroxyurea. Bozo okwogera ekyo nnyo ku ddagala lino eno fe mu sickle cell family, hydroxyurea we call it a wonder drug because of the effects, the benefits that it does in the bodies of those of our warriors. And to correct the whole world, we don't have sickle cell or sicklers. We have sickle cell warriors. We have sickle cell warriors because to live with sickle cell is a fight. And once you are detected early and you start care early, then longevity of life is assured. If you start hydroxyurea early and you stabilize on it, you will live longer with less attacks and with a high hemoglobin level. Because our challenge is always a low hemoglobin level that predisposes us to attacks, crisis, and pains. So once we have a constant supply of such drugs from such donors and the national supply, then our warriors will live longer and they will live a better life. For us here in Mukono, we depend on the national supply for hydroxyurea and on with such organizations that come to stand with us. Thank you, Blood Bank, for standing with us today in the abayimirira naffe ku luli abaliwo omwaka oguwedde mu tugira mu mwezi ogw'omunaana Sarafina Sickle Cell Society. Screening is for free, 0 to 5 years. The kits are available at
test positive when it's just a carrier. So what separates a carrier from a seeker is the voices which we get from CPG. And you see those results through the amp system after that. After this, this is the get a muscle. Yes. Eddagala lino eddagala lino tuyita hydroxyurea. Eddagala lino muffe aba sickle cell family tugiyita wonder drug oba eddagala erikola ebyekyewuunyo, kubanga omwana yenna bw'atandika eddagala lino n'alitebenkerako emikisa gye egy'okuggwangamu omusaayi gijja kuba mitono. Emikisa gye egy'okufuna gye crisis, painful crisis, kubanga ekyo kyekisinga okutiisa abazadde gikendeera. Emikisa gy'omwana oyo okuwa stroke oba okusanyalala nagyo giba wansi nnyo, ate ne kimuyamba nno okutebenkera mu misomo gye, ne kimuyamba okubanga asobola okukola ebirala n'agatta ku bulamu bwe ne ku bulamu bwa society mwawangalira. So n'eri yenna oyo awangala naye ne kimuwa emirembe okubanga akola ebirala, tulina okumala obudde obungi ng'omwana ali mu ddwaliro, omwana ali wansi ali mulumi. So kyetuva tubasaba nammwe mutwegatteko n'abalala abali eyo, bw'obanga olina obuyambi bwonna ng'osobola otwegattako mu kulwanyisa n'okendeeza obulabe n'obuzibu obuva mu kulwawo omuntu okumanya nti alina obutafaali bwe bweta nalubiri, tukusaba leero gy'otwegatteko wano emukono ku ddwaliro lya General Hospital, nga tukebeza, nga tujjanjaba, nga tuwaayo omusaayi n'ebyo byonna ebiyamba ku baana baffe okutebenkera.